Nkoya wa Makenzi ebintu byamwe by'obanonya mbone kubira ku simu mbone ojiwo obwala ne kugikwata mbuno ne kwandisira voice note mbutoziddamu mbubiki muganda wange tewali kyakyuseko temuli mbuno bishikali byemusiba mukola muganda tabimbe beganywa mbiriwa okujja kugenda mu buno bupate bwa basajja kuddeyo simanya kwechanga biriwo okujja ko okuvimba obuvimbi bannamwe ne babeera wansi wamwe ne baba bendingira bannamwe ne basalawo ne bagamba kituufu gwo president kati president byebiki. Ffe tulina abantu betambula nabo leero mu federation nga bwe twali tutandika be bali basinga otuvu nenga abantu ka time ne babitegeera ate ne babitegeera nnyo mufuna bulungi sensi bwe ate ne wale betwatambula twatandika nabo nga balaga babitegeera nnyo ate on the way ne bagamba ne sikyabitegeera sibitegeera naso so kino ekyo gambu naye sente zange ate baagala kumpa miliyoni 10 nabiwulidde but ekyo tekiri practical kuba tetukimanyiiko ffe tekinnajjayo talina ya application yonna mu office yaffe abayimbi abali established yes according ku namba zaabwe zendabye kiraga nti tebamanyi batya bwe bafuna ssente ezo simayina ndowooza simayina ngeri gye musomeseza oba newe mwali musomesa mwakosa method okuyita abo be mwasomesa bakulimba bamanyi naye bo balina bwe baagala bazifune. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya njagala obanirizaako njagala okubuuzaako mu Uganda yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ate otulabira. Tuli ku mukutu gwa Cruise Exclusive mu studio we today okubanga ate oboolyawo tugenda kubaako ensonga zetwogera naddala zigenda kubaza abayimbi nebibakwatako n'ebitambula mu kaseera kano ebigenda mu maaso ku internet. Eddie Kenzo yabba ssente zaffe, Eddie Kenzo tatuwa ssente zaavaayo. Eddie Kenzo bamuwa billions of money ez'okuwa abayimbi zaatabawadde ng'ebigambo nga bwe bityo nga bwe mbyogedde bwe byogerwa ku internet okuva mu nsonda ez'enjawulo abayimbi ab'enjawulo buli omu kyalowooza. Eddie Kenzo tetumanyi oba agenda mu kamera ng'ali briefed ani amuwandiikira byagenda okwogera byonna ebyo olunaku olwaleero bigenda kuggwa olunaku olwaleero kubanga gwenkyaza mu studio olunaku olwaleero ye manager wa Eddie Kenzo. Kitegeeza Eddie Kenzo bw'avaawo mu big talent nga president ate ne ku federation bagamba nti era yamutegeerera era bagamba Eddie Kenzo ne Martin Betta, Eddie Kenzo ne Martin Betta mutuwe ssente zaffe. Ebigambo ng'ebyo byogerebwa abayimbi byogerebwa mu industry wonna. Anoonya Kenzo, Martin Betta yamugaana okwogera ayagala kino Martin Betta. Bw'oba oyagala anoonya Kenzo teyasoma waliwo abimuwandiikira era bagamba yeye. Kale kwegamba buli kigambo kyonna nange kyempulidde nammwe kimuwulidde ebibi n'ebirungi ebyogerwa ku Eddie Kenzo bagamba ali emabega batuuse mu kukola ssente zaabwe nga brand Eddie Kenzo yokka. Jacob Omutuuze byayogera ku Kenzo era Martin Betta mbwabimanyiiko. Kale olw'ensonga eyo nagambye neŋŋamba sajja akyali mulamu lwaki basala ebigambo kamuleete bimwebuulize. Allen Cruise gemanya tuli proud by bannaffe abakasije breeders Emityana ate kwogasa Beaver Organic Mirembe Beddings ate kwotadde Tammy's Fashion Store ate kwotadde ndine Martin Betta
ye manager wa Eddie Kenzo, official manager wa Eddie Kenzo, ate ng'era mu federation agenda tubuulira ekifo kyakwata. Mwogezi ye muwandiisi yakwata ensawo ya ssente according ku bayimbi be balya ssente ne Eddie Kenzo bo bagamba Martin Beta essente z'abayimbi omanyi gye ziraga gwagamba Eddie oyo muwe oyo tomuwa ebya Bafana ebitali mu kutambula ku internet Bafana agamba ssente ze ziri eyo naye ze mumuwa tabitegeera bulungi mumubala mufuulo kale sooka obuuze ku bantu ekirungi abantu bategedde omusajja gwe nnina ye manager wa Eddie Kenzo be bali ku kakiiko nange gwe nsanga ne laptop ng'atabula ati amapeesa simanyi byaba atabula but manager ndi musanyufu okukyazaako for the very first time. The last time nina kutya ku show yange tewayogera but omukolo gwo gwalwaninga ku show yange ngo wasa mukyalawo so buuza ku bantu n'oluvannyuma tutandikirawo. Abana embalamusiza nnyo alaba cruise exclusive oluzungu cruise exclusive. Yes sir. Nsanyuse nnyo okubeera wano for the first time. Manyi ogenda bateekamu ssente bayogedde ku mirembe beddings bali mayogenda kwongerako naye ndaba nga ate okomye mu kuba ne ngamba yi. Okay. Manager, oli otya? Sina nnyo mutawaana. Alhamdulillah Mungu akyakuma. Okay. Yeah. Njatandikira ku nsonga y'abayimbi. Njatandika ku nsonga ya federation. Yes. Batugamba federation yeno Eddie Kenzo alidde ssente z'abayimbi. Eddie Kenzo takosezza ssente zaamuweebwa billions of money tazigabanyizza bulungi eri bayimbi. I want the genesis. Ssente zino zajja tezajja? Zajja. Abayimbi balina accessing batya ssente zino. How are artists supposed to access this money? Bateekeddwa zeewola batya? Era abayimbi mwabategeeza federation eno omulimu gwayo abayimbi bategedde what federation eno kyeyina okukola. So first of all waliwo entities bbiri wano. Waliwo the federation, Uganda National Musicians Federation nga organization egatta abayimbi advocating ku bizibu ebiruma abayimbi kutambulira awamu owegasi n'ebirala. Ne wabawo Uganda National Musicians Federation members SACCO. Bitongole bibiri. SACCO handling a business yayo differently. Ne federation handling a business yayo differently. Sente ezatuweebwa zaali sente zagenda mu SACCOs across the country. Zaali meka? Zaali billion ttaano. Nga zinogenda mu SACCOs mu ggwanga lyonna. Ziri SACCOs 26 in general. Ez'aba songwriter, aba producer ne sub-regions ez'enjawulo. Greater Kigezi, Greater Angole, Greater Rwenzori, Busoga n'endala. Eggwanga lyonna. Era sente ezo muzzenga mulaba nga checks bazisigninga abantu ne bafuna ki sente ezo. So aba beneficiaries ba sente zino bali muzifuna. Omuntu akwalifyinga atya? SACCO eyina amateeka agatakolebwa Kenzo, agatakolebwa Beta, agatakolebwa Kalumba. Yeah? Gakolebwa gavumenti yennyini. SACCO zonna tekiri ku SACCO y'abayimbi yokka naye y'abalimi ey'abalunzi. Era ne Muzeeyi Kalumba bamwogeddeko takwata ssimu. Buli SACCO eyina amateeka ge gamu. Si ga njawulo. So olina okuba nga first of all oli member w'eyo SACCO. Olina okuba nga osavinga mu eyo SACCO. Okubeera member buli SACCO eyina emitendera gyayo. Osasula subscription fee, membership fee n'ogula ne shares. Olina okuba nga osavinga mu eyo SACCO okusobola okwewola. Bwe weewola, bwe oyagala kwewola basobola kuwa up to obutasukka mirundi 3 sente z'olinayo mu savings. For example, olinayo omutwalo gumu mu savings. Tebalina sukka mitwalo 3
bwe baba bakuwa naye kitegeeza nti basobola n'okuwa ogumu ekitundu saving eyo njikola ntya oba osevinga nga bw'osevinga mu banka oba oterekayo sente zo terekayo n'ozijja n'oterekayo n'ozijjayo so abayimbi bajja ne baterekayo sente zaabwe terekayo n'ojjayo nga bw'oyagala nga bw'olina bank account yo ekyenjawulo ekiri wano nti tebakucharginga account fees simanyi y'omanyi obuntu nti bank weesalaasala ino tebabukusala so sente zo ziteekayo n'ozijjayo bw'oyagalidde bw'otuuka ng'oyagala kwewola batunula ku account yo ne bagamba tutambudde tutya ne Alan sente z'ayagala zikwatagana ne z'alinayo mu savings okitegeera kankuzemu katono emabega federation wano wootudde oyogera ngaani wano njogera nga director wa research and development mu federation yes ebyenkulaakulana bigwa mu office yange ebyenkulaakulana ya federation kati kankubuuze ku kiriwo mu kiseera kino ku kyonyonyodde ekya saving yes ziza bafana member mu federation yes abadde asavinga yatandika emyezi 2 mabega after being a member kumala bbanga for 1 year and a half for 1 year and a half actually no for 2 years should I first play for you eddoboozi ez'abafana bye yayogedde oba wabirabye ndimanyi nabirabye okay z'abafana wawaata abafunira bulungi and buli wamu atufunawo kubanga ne mu meeting eyasembayo yalimu yavaawo ng'ali satisfied anti kati awasimanyi naye mbi yalimu era bye twali tusomesa buli omu yabiwuliriza kati okusomesa omanyi kwa njawulo sobeera mu klaasi musomesa n'asomesa ne muvaamu abaana nga bo tebayize tebategedde naye nga ate waliwo bategedde naye byali bisomesebwa mu eyo meeting yalimu era twasuubira nti yali akoze eki kuba ne submissions eyali awo mu eyo meeting zaalaga nti akoze ki ategedde Mr. Kalumba? Mr. Kalumba mu federation ye CEO wa federation chief executive officer yakulira ebyekikugu federation lwakuba munayenza abantu banneetikka nnyo ani wa finance ndimbwa njeru ani wa finance mu federation ya finance ya Lilian Mbabazi okay right sabafana mugundi ye wa finance talimu anti katuli ku sako side muli ku sako side ate byalimu bya loans waliyo committee ya loans ina abagituulako kwoli siriko okay obuzi bwa bafana buvaawa and njagala otubulye genesis kubanga njagala okumanya did Zabafana call first you? of all kankuwe briefly Bafa yafuuka member wa SACCO mu April 2024 ne waita omwezi gumu nga tana savinga yo $2 n'asaba loan eya sente nyingi zisijja ku disclosing 1 month later mu 2024 kitegeeza yagisaba mu May nga yafuuka member mu April of course it was sajimu because it didn't make sense however yalina obuyambi bwe yakola ki bwe yafuna kwa ebizu bye yalina mwawo najja nanyonyola ne bamuwaayo ka support era yakafuna naye akimanyi era it's on record details records wezili so mwaka ogwo ne guyitawo 2024 naye nakola ki naayitawo in February of this year natandika okukola ki okusaving and like hey kyakabi and he was actually one of the very active members abaali bakola ki basaving at some point yali yeetaaga visa nateekako sente nyingiko lwakwata ezo yaze yaddayogera nawulidde agamba mbu alinayo miliyoni za 3 naziwulidde tawezangako wadde 2 ku account bw'aba agamba nimba aleete ampeyo screenshot nze njamu $5,000,000 bw'ampa screenshot ng'egamba nti wano at any point ne baba yazijjako no problem at any point yalinayooko $2,000,000 ku account ye in savings njamu $5,000,000 nganzo yalinayo 3 mwadde mwagala muwameka yagambye twagala muwa 10 naye ffe simanyi ekyo yakijjeewa lwa nsonga bw'oba oyagala loan tokubira muntu simu nti njagala loan ogenda ku office n'okola application ya loan ekyo kiri buli wamu mu banks mu SACCOs zonna ez'enjawulo
So tokubira Eddie Kenzo simu, tokubira Kalumba simu kumugamba oyagala loan. You come and apply. Eyo form ebaako sente meka zoyagala, oziza mu budde ki, okugenda zikozesa ki, bagaranta bo abakuyimirira baliwa, okitegeera. In case nga byetaagisiza omusingo gweguliwa, ofuna bulungi. So ebyo byonna process yagiyita. Nkugambye erondi yasembayo okusaba ya 224. 226 tetulinayo ku form ye, application form ye ng'asaba ki. Ne 224 bwe yasaba loan tebaamuwa. Kubanga teyali ta qualifying. Sente ze yasaba ekisooka zaali nnyingi nnyo, naye nga ta saving ngayo wadde 10 nga ku savings account kuliko 0. Kyali tekisoboka. Okitegeera. Naye bwe yajja nga alinayo ebizibu, alina ebizibu byalimu awo byayirayitamu, era ne yeekubira omulanga, ne bamuyambayokko, ne bamusapootingamukko yeeterera. Ezitaaliko kuzza. Ez'okumuyambamu ng'omuntu affe yenna alina ebizibu. Kuba bangi si yeeka. Waliwo bajja nga mutemutambulira bulungi, ne bamuyambayo. So that's briefly what it is. Kati wombuuza afa kisimanyi. Wawe yagoinze wrong everywhere. Yagoinze wrong buli wamu. Lwansonga complaining Kenzo butakwata simu ze, amubuzaabuza ku bya sente. Kenzo si yagaba sente ku federation. Waliwo ukiiko. Okitegeera. Bw'oba oyagala loan ojja n'ojja applyinga. Era olukiiko lwa loans ne lutuula ne luziyitamu loans zonna ezakoze, applications zonna ezazze. Ezimu ne bazijjamu endala ne baziprocessinga. Bwebityo ebitambula. Bino tebiriiko mbunze nze gundi nze wakabi nze ki kubanga mu Sako tebalaba ziza Bafana, mu Sako balaba Kasendwa Richard. Okitegeera. So bw'ojjanga Kasendwa Richard. Ala nenyedda kwani? Mutarwa. Kasendwa Richard ow'ennyimba zipominizani ez'akabi. Ne Mutarwa Alan alinayo ennyimba 2. Mwenna mu Sako mulina akalulu ako. Kamu. Mugula shares, buli share ya mitwalo ebiri. Musasula subscription ya mitwalo buli mwaka. Musasula membership ya mitwalo ebiri. Tewali njawulo. Kale lwenzo okusanga nga Alan atali sta nnyo ng'ata savinga bulungi oba yagula shares nnyingi okusinga Kasendwa. Kitegeeza Alan yabawankiza mu Sako okusinga Kasendwa. Wadde wabweru eno abawa amaanyi ono. So business zitambula kiringa bank. Mu bank osobola osangayo omugagga nga tegisavingira mu banga tagikozesa. Naye ate n'osangayo omuntu ali middle class nga ate gy'asinga okozesa gy'asinga otereka sente ze. Olowooza ni gwe basinga ovaluing. So kino ekyo gamba naye sente zange ate baagala kumpa miliyoni 10 nabiwulidde. But ekyo tekiri practical kuba tetukimanyiiko. Ffe waffe tekinnajjayo. Talinayo application yonna mu office yaffe. Temulinayo form application okuva wa Mr. Kasendwa Richard. 2026 talinayo loan application yonna. So kyakayaniro bakyayombera kyesitegeera. Bw'aba agirinayo ajja to proving wrong. Wali ofunye kesi mu kubewaza Bafana? No, nze namukubidde ekyo. Yakutte? Yes. Nga mukaawu waati era? He was not happy, but I called him kubanga Zalo ebintu byendaba nga sinatandika byogerako nga sina bireactingako nsooka ne mba njagala mpulirize mind y'omuntu. Toshitegeera ngera mu mbeera enzikaka nga wala wetwogera. Munayo Alan oli boy wange nenda byokoze bwoti kiri kitya. Buzibu ki waliwo twetaaga ottereeza. Kati butandika okunkomplainingira mbu wakubidde Kenzo ate abawala be bakwata essimu. Kenzo alina ttiimu nene gy'akola nayo. Toyinza kumuteekako ate ennyo mateeka gasusse kumufuula mwana muto mbugo buli w'okubidde akwate. Okitegeera alina ebirala by'abahandolinga. Wali kubanga wabawo omuntu agikutte kitegeeza responsibility. Nti at least essimu ye ekwatibwa kati osinga tebagikwatira dda. Kankubuuze Mr. Martin. Bwe mwali mutandika federation eno newo mwatuuka ekiseera nga babawadde biliyoni 5. Abayimbi bano baali mwali mubasomesezza the meaning of federation, the meaning of Sako, sente zino biliyoni 5. Oba abayimbi balowooza nti biliyoni 5 ezo bwe zijja muli bakuzitemaatema gundi akubuli omwatemeko palasa atwale gundi atwale. Gwe muntegeere iyo olaba abayimbi
federation eno bagitegeera bati okusomesa omuntu omusomesa yajja n'asomesa okutegeera tekuba kwa musomesa kuba kwabo basomesa abayizi. Yes. Naye mulimu era abantu abaali balaba nti byo bya kivandulo bamanyi abantu tuli ku ddiiro tugenda kubamu akasente tudduke. Kyova olaba twali tutandika abaatuwa emyezi 2, abaatuwa ewiiki, abaatuwa emyezi 5 ne tuba disappointing nga tugenda mu myaka emeka 3 lwa nsonga teyali ddiiro nga bwe baali balowooza. Tebyali bya kivandulo nga bwe baali balowooza. So mulimu bannaffe abamu abaali balowooza nti bino bya kuvandulo, gavumenti etuwadde ssente tugabane tuyitemu, but munange si bwe biri. Ate tebiribeera bwe bityo. Okitegeera? Ffe kye tufaako kulaba nga industry yaffe eri structured bulungi. Mpulira nnyo abantu abagamba mbu bo tebaagala handouts, baagala structuring. Naye omutuuzanga n'omubuuza structuring ki era what does it take to structure something? Because structuring anything needs money. Structuring anything needs ideas. Structuring anything needs understanding of that particular thing. So you cannot say the government shouldn't give people money or industry sectors money because they should only structure the sector. How? Explain what structuring is. So ebintu ebimu tubyogera ko tetubimanyi, tubyogera kuba twagala batulowooze nti tulowoozesa abantu nti tutegeera nnyo, but the truth is abantu babasomesa buli lunaku. Abagadde otegeera ne bategeera, abatayagadde ne bagaana. Naye era nakyo tobanyigira lwa nsonga bya budde omuntu omu obudde. Ffe tulina abantu betutambula nabo leero mu federation nga bwe twali tutandika be bali basinga otuvuma naye nga batuka time ne babitegeera ate ne babitegeera nnyo. Nfuna bulungi sensi bweti ate ne waliwo betwatambula twatandika nabo nga balaga babitegeera nnyo ate on the way ne bagamba ne sikyabitegeera sibitegeera n'asooka n'addako ebbali. Ensi bweti bwetambula. Leero osanga Besigye yali mu NRM n'avaayo kati n'abeera wa FDC ate n'abeera wa PFF. Sensi bwetyo. Abayimbi abali established, yes, according ku namba zaabwe zendabye, kiraga nti tebamanyi batya bwe bafuna ssente ezo. Simanyi na ndowooza, simanyi na ngeri gye musomeseza oba newe mwali musomesa mwakosa method okuyita abo be mwasomesa. Bakulimba bamanyi naye bo balina bwe baagala bazifune. Okay. Waliwo omuyimbi akwata essimu nakkubira, sigenda kumwogera linnya, tulina omuyimbi akwata essimu n'akubira abassako ye ey'oku region ye ye ng'ayagala bamuteere ssente ku ssimu. Okay. Era n'ayomba nnyo n'akuba n'amasimu eno ku kitebe waggulu nga ye ayagala essente bazimuteere ku ssimu mbu ye w'amaanyi nnyo legend tasobola kujja ku ofiisi mbu ebyo babayisaamu amaaso. Gavumenti yabawa ssente so they should give it to them. Gavumenti yabawa ssente za kwekulaakulanya. It's a revolving fund. Ate twakibasomesa kuba twasooka nga tetunatandika gaba ssente twasooka kukuba tu eggwanga lyonna. It's a revolving fund. Revolving means kozesa komyawo n'omulala atwale. It is revolving. Bw'oba otutte miliyoni gitwale gikozese gizze ne munna atwale. Kankubuze Martin. Obadde mu ndongo. Emiliyoni emu ekola ki? Ekola mulimu ki mu music? Bingi nnyo my friend. Ffe lwakuba nti tuli Kampala so tulowooza mbu emiliyoni terina makulu. Mu Kampala temuli mu studio za mitwalo 5 mweziri. Kati emiliyoni eba tekoze. Sente zino ziriko amagoba. Yes. 5% per year. Per year? Yes. Buli mwaka luzirwayo. Buli mwaka 5%. That's the cheapest money ever in the world. Zenalinda byeko. Bo baagala mmeka? Oli ajja nga yayagala kwewola miliyoni 8. Nga bw'ogambye nti miliyoni terina makulu. Oli ajja nga yayagala 2, nga yayagala 3. Naye gwe zitemeeteme biliyoni 5. Tematema 1,200, 3, 4. Nalaba Region nzize mwatemera ssente. Nalabako mukono gye nasinga omanya. Yes. Miliyoni 10 mu
10 zonna ze zafuna ze mwawa president waabwe ow'emikono Bruno K. tetwaziwa president twaziwa gundi yawe association yawe Was it a balanced amount mu all regions? all regions Zonna regions ze sente ze zafuna. every member association got that Ow'emikono sente zeewulira n'amagoba g'alina okuddizaako. Ow'e Kampala kye kimu. yes nowe kotido kyekimu nowe nebbi kyekimu nowe kabaale kyekimu So if I want this money, become a member in that circle can I borrow kankozesa mukwano gwange atanyiige? Rabada basobola okwewola sente ezo nga London. bw'aba member mu sako bw'aba atuukiza ebisaanyizo by'okubeera member mu eyo sako omanyi ekiri ku sako eba y'abannannyini baayo abo abamemba baayo be baba bannannyini sako gwe bw'ojja n'ofuuka member mu sako ogula shares nga bw'olaba shareholders ba Stanbic Bank naawe bw'oba ne shares mu eyo sako obeera nannyini bisaanyizo ki bye neetaaga okuyingira mu Uganda olina okuba nga oli Munnayuganda kubanga olina identification twogera mu yammwe y'abayimbi anti tuli nduze mzimu tewali nnyo byanjawulo olina okuba nga oli Munnayuganda olina okuba nga oli muyimbi oba nga oli producer songwriter DJ instrumentalist mu value chain of creating a music olina okuba nga olina national ID olina okuba nga of course olina emyaka 18 kweyongera waggulu kubanga olina okuba nga weetegeerera olina okuba nga oli wa sound mind. Of sound mind means nga toli nakajabangu ku mutwe ng'oli mulamu bulungi olina okuba nga osasudde ebyetaagisa kati for example sako y'oku federation eri national ogula shares 5 buli share ya $2 gye $10 then nosasula membership fee ya $2 ebitasula omulundi gumu neziri shares osasula omulundi gumu then nosasula subscription ya $5 ogisasula buli mwaka okurenewinga membership yo ekitegeera ezo ziri non-refundable membership ne subscription then zino eza shares zo ziba zizoba oguza emigabo gyo yes Rock Giant ali ku federation ali mu sako oba ali mu gundi yonna gyali member mu gundi yes era n'obuwaayiro bonna nga wobutuwadde kweta line ya sound mind olinayo report egamba nti is not no nga tonteeka bigambo mukamwa byesoogedde but nze mbuuzizza zonna yes qualities yes azituukiriza yes he did asavinga not as much but he tries okay okusavinga tekuliiko nga nagambye badde benyumya nabo ne mbagamba nakantu ke nayiga meeting ye Mubende nga tugenza meeting abayimbi be Mubende wali omuzeeyi Kiweewa yatugamba obuzibu bw'abayimbi betutandika okubala tutandikira ku 10 aba creatives tutandikira ku 10 ebinusu tetubibala so nga nayo bw'obigatta bifuuka sente nyingi kizibu nnyo osanga omuyimbi oba omuntu yenna ali mu creative industry ng'atereka ebinusu oba nga abibala mu sente zaalina era ajja n'asolo bwe bakatugeze bamufuuye ku stage ajja n'ajjamu empapula ebinusu n'abizza ebbali ng'owa development mu federation research and development kirungi nnyo olina mu research according to your research mpayo a very good example ey'omuyimbi akozeseza obulungi federation eyo gwosobola otuwaako ng'ekyokulabirako ng'ogamba abadde example nungi embi bangi naye nja kukuwaayo Christopher he's a very very disciplined member ajja neeyoola nazza natwala bakwata he understood. How long does it take me to application yange okuyitamu n'okumpa sente ezo? In most cases 2 weeks if everything is okay. So n'okwewola sente z'abayimbi ezo I need collateral. Waliwo there's an amount of money joyinza okwetaaga collateral then olwo joyinza okwesanga toyetaaga collateral nga just wetaaga bagaranta ali sente nga nnyingi 5 milioni 5 milioni 5 teri ayinza zikuwa ezo ne wena collateral nga capital base y'ekibiina eriki amanya olwo ebintu nga tetulina kwerimba tulina kweberera b'amazima
kubanga I think baba yimbi kye baagala nti nja kugendayo mu mpole y'ebibiri alina okubeera ow'amazima capital base y'ekibiina eriki okitegeera toyinza kuwola bibiri ng'olina bisatu mu seefu okitegeera bali ataano basobola okugampola basobola ataano basobola gakuwa okay era loans committee ebejja kola recommendations nti okusinziira bw'abadde asaving ne discipline ye mu kibiina either atuwe omusingo oba atuwe baggalante so omuyimbi andaba ali eyo teweetantala n'ogenda mu kwewola nga one toli member toli registered ate nga oyinza okuba nga obadde member naye nga tosavinga right ate osobola okubeera member mu associations eza federation naye nga toli member mu SACCO kisobola okay nyinza okuba saagala kubeera mu SACCO it's okay naye kati federation kale nze njagala ennyambe buyambi era bw'ojja n'oteekayo okusaba ku nga obuyambi bwe buli bakuyamba bwe tebuli wala tebakuyamba ensobi oyinza ova kujja ng'oyagala buyambi n'obuteekako n'ekkomo nti nze njagala munyambe ne miliyoni 4 ng'oyagala buyambi naye waliwo omuntu akubira essimu era munaye nsaba kunnyambako namu ebizibu ebiti kalo kasiita member mu federation yes she is mumuyambye mutya mu concert ye ajja kutonnyonnyola ajja kuwulira abayimbi mubabeereddewo mu concerts very many times era nabo bakimanyi the beauty with what we do nti tewali kintu kye tukola ne twasigaza record yakyo okitegeera buli kintu kiri documented era member yenna ali eyo ng'oli ayagala kumanya what's going on find time and come biri open naddala mu SACCO anti member nga yega nti member mu SACCO obeera nannyini osobola okujja n'ogamba mundage ku bitabo nga bwe bitambula obeera boss obeera shareholder okkirizibwa okujja n'obuuza noga tuyimiridde tutya because you are a shareholder in that business. SACCO is the business arm of the federation. So government tebongerangayo ko ssente ndala zonna naye leetuwadde government yakatuwa billioni 10 baba we 5 niyo tutambula nayo bulungi. Regions ziri mmeka zemwawa ziri 19 buli region yafuna miliyoni gwe ngo wa research sente ezo ziri divided equally zigabiddwa ziyambye mu region zeyo kubanga nalaba region y'emukono ndoza ye watuula Ameria nendaba omuyimbi I think wa Redeem Empire Redeem Boys ng'agamba nti muwamutya miliyoni mumanyi sente ze yakateeka mu ndongo anti kati sente ze bakateeka mu ndongo si buvunaanyizibwa bwa SACCO naye mu SACCO eyo obwo obusente abukola bukozi osevinzeeyo kyenkana ki yakasaamu mmeka era yali ayagala mmeka ku 10 yali ayagala ka 5 SACCO esigaze ekyabalala bakole bati okimanyi nti mu ggwanga lino mulimu SACCOs government zeetayambangako naye nga z'amaanyi okitegeera so lwaki bo balowooza nti ate kati Katonda abasaasidde ne SACCO ezaabwe ziyambiddwako ate tebagala kugoberera mitendera bojja nga wakasevinga emitwalo 3 oba 5 akakiiko ne katula ne kagamba mwami ono tusaamuwa miliyoni 1 yeba yeeyo research kambuze mukubuze akangu weewola ko Airtel teweewola kuluzo ina sente nje seewola nze neewola kubanga nagezaako okwewola nga bampola emitwalo 2 kati bwe wagezaako okwewola ne bakuwola emitwalo 2 wagaana nogamba sawa kummanyira tewali gwe wayombesa wavaako bufi nogamba kambe esonyi we nina osiganga okwesa essimu yawe nze neewola munnange batandika na 7-5 paka kulinnya kutuuka kuzendiko kati saakaayana 7-5 nga nakasasula ne bannyongera bwe nasasula ne bannyongera so gwe bw'oba olaba nti SACCO esobola okuyamba bwe bakuwa miliyoni gy'olowooza nti ntono gikozese ogizze n'amagoba gaayo weewole endala nazo zikozese ozizze n'amagoba gaazo weewole endala loan portfolio ege nengekola ki
ngekula. Mr. Martin, Yes sir. ogambye sako yakamala mu Mugondi banga ki? Myaka 3 igenda myaka 3 kati. Igenda myaka 3. Mu myaka 3 gwenga wa research and development kuba manager Minister Kasaija yatugamba yumu yali opera president namgamba Mr. President, the problem we have with Ugandans, they don't want to pay. Kakati gwengo wa research abayimbi basasula oba bwe mubawola bo balowooza nti akati wano ngenze tiyajja kunnono. Abamu basasula basasula mpola. What are the penalties in case someone doesn't bring that money back? Bagaranta bo basasula ziba watwala. Oba wateekayo omusingo ne gulugenda. Okay, bintu bizibu mukati. Si bizibu nsi bwiri. Gomanyise ala nemanyi gye bagaba sente z'obwere ondagirire. Naye batugamba. Bwo inayo nze ndagirira yo kuba nange nzaata. Batugamba kenzo gwe baweza abayimbi awo ezokugabako okugabi. Nedda munange. Teri muntu agaba sente z'abwere. Era abayimbi si basanyufu eri kenzo. Brand yo. Olaba si basanyufu eri Katonda. Abantu bwe batyo. Ekyogamba buli muntu musanyufu eri Katonda andibadde n'abasamize. Nga bw'oli manager wa Eddie Kenzo kankubuuze. According ku Muzeeyi Ssebatta byayogedde wiiki ewedde. Saagala kwogera bigambo bye Saalaba Kenzo ng'ayogera. Naye according ku bantu mbu Kenzo yagamba yagulira Muzeeyi Ssebatta emmotoka. Muzeeyi Ssebatta yali atambula ku bigere, alinnya taxi, akola ki? Yep. Did Kenzo buy from Muzeeyi Ssebatta? Kenzo yasogeka. According ku bantu. Ate kati nze yaganziremu ebintu by'abantu. You're Eddie Kenzo's manager? I can't I manage I did not bantu. Okay. Kenzo yagulira ku Ssebatta emmotoka. Eddie yakyogedde. Njagala nnyo okwogera ku Eddie byayogedde. Okay. Eby'abantu bye bayogedde. Kankubuuze. Mr. Okay. Muzeeyi Ssebatta. Twamulaba ku Federation. Yes. Promises ki ezaamuweebwa okujja ku Federation? Tewali. Buli muntu yayitibwa era buli muntu yayogera bamu bayogera naye okusinziira ku bizibu industry byeyina. Era buli yalaba nga aligninga ne kutegeerako bano n'okulwana kwe yajja n'ategeerako ne tutambula. Bino tebiriko bya promising anti jangu tugenda kuwa kino. Twali tulina olwana copyright eyite ng'ate eyita in the favor of the creatives. Twali tulina okulwana industry eterezebwe very structured bulungi. Tukyalina okulwana okulaba nga emisolo mu industry gikwatibwako kiterezebwe. Tukyalina okulwana okulaba nga regulations ezigenda okuhandlinga copyright ziteekebwawo. Tukyalina okulwana okulaba nga copyright yennyini eyayise eteekebwa mu nkola. Ebyokulwana bikyali bingi. Was Muzeeyi Ssebatta invited? Oba yajja buzzi? No, he was told. Ani yamu-inviting? It was Eddie. So it was tewali won't promise oba biki? No. Ate promise yazijjo. Naye mujja ne tutambula ffenna. Tukulaga vision weeri mwana tuli mu tugoba kino twagala tukole bwe twagala tutambule bwe period. How has the Federation helped Muzeeyi Ssebatta? Wamu n'abayimbi In very many ways. Very many ways. Shoya okusere n'ogijjukira. Njijjukira. Ojjukira gye yatandikira. Dayo gunoonya obutambi ku internet ojja bbula. Yo nzijjukidde Federation nzijjukidde nga Eddie Kenzo agamba bamuwa sente mmeka mpozi kwesho. Ozimanyi ate tebwebuzaabuza cruise. Lwaki onyiga ku kisenge? Ozimanyi kuba ozimanyi. Development and research. Yogera nti twamuwa sente. Ngamba abakola shoyi Mukyala Bigi yamusasula sente. Mukyala Bigi simanyi sente ze yawa Ssebatta. Naye zaali nnyingi. Mwe abaziwa Muzeeyi Madam Bigi? Mukyala Bigi yategeka eyo show era namusasula sente nnyingi. Naye nga the idea was initiated by Eddie Kenzo. Era yagifandingako? Yes. Ekitono kye yali asobola. Kitegeera. Now, bintu bingi ebyamuyambye personally nebyamuyambye nga organization. Si yekka n'abalala bangi bamuzeeyi Mukaabya, Basebaale n'abalala. Bakulu baffe abo bangi abayambiddwa. Kubanga ate era before
ekintu nga federation tekyaliwo nga tebalina we baddukira kati weekiri balina we baddukira. Okay. Mwenga abawangaddeko ne Muzeeyi Ssebatta. Yes. Njabuza ku Muzeeyi Ssebatta kubanga kye yasinze okukola amawulire after nga akaabye. Amaziga gamuyiseemu musajja wattu. Ani avunaanyizibwa ku music wa Muzeeyi Ssebatta mu kunoonyereza kwo? Is it true yamutunda? I think that's so personal since akumanya eri business ye. Siri sure oba yamutunda oba teyamutunda. But nga bw'ogambye nti oluusi rumors zibeerawo nti omu yamutunda biki bingi but ekyo sikiinaako facts. But baganda baffe bangi bakulu baffe bangi mwegyo emyaka nga ku music waabwe takyaliwo nga agreements ze basayininga ebiseera ebyo zaali ziraga ntunze buli kimu okitegeere. So siyinza ku answeringa on behalf of Ssebatta simanyi naye nga waliyo cases bwezityo ez'abantu aba exploiting oba bakozesa waaka waabwe mu kifo kyebandibadde nga bo bennyini be bamufunamu okitegeere. Kati ebimu ku bye twali tugezaako okulwanirira nti ebintu bino bwe bitereera then Muzeeyi Ssebatta aba Muzeeyi Ssebbaale aba Muzeeyi Danugulu asobola okumanya oba asobola okunoonya nti ani ali mukozesa nnyimba zange ku YouTube era muvunaana ntya era zinzirira zitya singa abanga azikozesa si ye yazigula oba nga teyazimuguza kubanga abantu bangi bebakwatanga speed ebiseera ebyo. Kyekyo edi kyalayogerako nti ebiseera ebyo abantu bano tebaafunamu okitegeera. Abantu b'emyaka egyo tebaafunamu okusinga aba 20th century. Ekyo gamba tebaafunamu tekitegeeza nti ono tamanyi kuyimba oba yayimba bubi. Tekitegeeza nti oli amusinga ono yaddako. Okitegeera. Kitegeeza simply means tebaafunamu mu bye baakola. As simple as that. So akabanga ke babadde mu federation. Federation yebayambye ekyokulanga bafunamu koza abamu okusoma kutono. Nene ensi gye tulimu ya internet. Abamu tebagimanyi. Mubayambye muti. Okuyamba okusooka kwa kumenga sho nti etteeka liyita. Kubanga mu tteeka mwe tulina osinziira okutunuulira okuddamu otunuulira agreements ezenkadde. Zisobola okubeera renegotiated kubanga etteeka terikola nga lidda mabega. Okutandikira wano we tuli lisobola okubeera renegotiated. Bw'obanga baali boogera ku distribution back then baali bategeeza ki mu tteeka lya 1964 distribution kyali kitegeeza ki okitegeera. Kubanga definition ya distribution mu tteeka lya 2006 lyanjawulo ku distribution ya 2026 ofuna bulungi. So kati ebyo tulina okuddayo tulivisitinge naye ng'etteeka limaze okukola ki okuyita. That's the first way. Embeera endala yakuyambibwako personally directly nti egundi alinamu ekizibu ekinene ekitukoze tutya tumukwatiddeko oba tusobodde ne bamukwatirako. Okay. Ngenda kubuuza ekibuuzo nga tuwulidde lino eddoboozi then after onziremu ku bigambo bino ebyayogerwa. Ogani mugula nze natwalanga ennyimba as verifying alaba oba ntuufu n'akudiza report n'agga nti giyongera mwano ng'antutte gita njikubira mu maaso ge. Naye kati bwe ndaba omuntu amwegeraageranyako nti talina kye yakola kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire nkiveemu. Okay. Eddoboozi eryo lya Mwami Ssebatta nga si musanyufu n'ebigambo Mwami Eddie Kenzo bye yakozesa ng'agamba teri muyimbi asinga bayimbi ba kyasa kya 2022 yagamba abayimbi abasinze okufunamu kuba mpulidde mzee agamba talina kye yakola. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu kituufu osegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda
naye ayina amakage gagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddy Kenzo's House, Bebe Coolz, Chameleone n'abalala, then oteekemu Dani Mugula, oteekemu nkiddamu mu kamera. Nze njagala ondageyo. Oli anti bali mutemate. Kubanga mu kumukatemate bali baagala kubuuza context. Ebyo bajja bakagatagata. But yagambye ffenna tukola kukola ki? Kufunamu. Keyword kufunamu. Ali mu kugamba bali abantu tebafunamu ng'abo mulembe guno. Tagambye nti balina kye baakola. Kitegeeza mwami Sebata misquoting awo. Tagambye nti balina kye baakola. Agambye tebaafunamu. Njagala ondage ennyumba nti eri ku kasozi ya muzeeyi tyagirina kuba teyafunamu. Lwaki teyafunamu? Ye interview gye yava kuba baali boogera ku copyright, structures, systems. Lwaki teyafunamu? Ebintu byali si bitereevu. Kye tuli mu kulwanirira bitereere. Kitegedde? Ensonga enkulu ya butafunamu tebiriiko nti ono yayimba nnyo teyayimba nnyo wakabi ono si wakabi kufunamu. Kuba tumanyi abantu baffe bangi nga bw'omuteekaawo okuyimba akaloboozi takasobola. Naye ng'ate afunyemu. Akubye ebintu bye n'abigatta n'akuba. Tubamanyi bangi. Bakitegeera. Era n'afunamu. So ino tebiriiko mbukwa na debate yali mugenda mu ennyimba ani alina oluyimba olwenkana bwe ruti si ensonga. Ensonga eri nti bwe wakola wabifunamu kyadde ayogerako. Era ffe ye struggle yaffe okulaba nti bannabitone bafuna mu bye bakola ki? Buyiye bwabwe. Yes. Ffe ye struggle. Mwafunye ku budde n'okubira ku mwami Sebata. Nze sinnaba. Omuyimbi we yamukubiddeko. Simanyi. But I'm not sure. Nesimanyi. Tonnamanya nkola kyendowooza Cruise oli mukwano gwa mirundi mingi nga waba waliwo ekitateredde kyotasanyukidde onkubira nga naye mwana saakutegedde wano kitegeera kyensuubira ku muntu omukulu okukola nga tannajja mu kamera kitegeera kuba mu kamera oba wadde buli omu ekyokukola abanoonya kontenti abanoonyedde okufuna engeri gye bafuma Kenzo abaayiiya dda nga bagamba kati kakubye bakitegeera wadde yajja oluusi tabibeerako tebimulya naye ensi eba efunye ekyokubeerako bw'otaasanyuka naye ng'ate ekigenda mu maaso okyagaliza kigende mu maaso bw'otaasanyuka wamukubira ono gw'oyita mutabani okumugamba waaye saasanyuka nno ku bye wakola oba ku bye wayogera ye n'akunyonyola kye yali ategeeza oba n'akwetondera tebaba tewali explanation. Did they do that? Abantu ndabye nnyo abantu ku mitimbagano egy'enjawulo nga bagamba nti ennaku zino Kenzo waba ayogera according ku bo akola nnyo errors and which mu public tekyaka bulungi nange ze zimu ku nsonga lwaki nakuyise. Ani awandiikira Eddy ebyokwogera gwe nga manager we wali omulabyeko n'akapapula ng'ayogera asobola okuyitamu mu revision yeeyo. Eddy Sebo omutwe gwe atambula nagwo atambula nagwo ate mu bintu 100 byayogera ebintu 9 biba bituufu. Bw'oba okola pepe yeba kikiri so tuleme nnyo kumukkakkanya kweyo level mbu alina okuba n'abamutegeerera nedda Sebo yeetegeerera yeebuuza ku bantu ab'enjawulo si ku nze nzekka yeebuuza ku bantu ab'enjawulo mu departments mu organizations ez'enjawulo ne ku levels ez'enjawulo. Eddy yeebuuza nnyo kyovola ne byayizibwa byamanyi abimanyi nsonga yeebuuza. Eddy si muntu omwangu w'okutomeza ekitegeera ensobi oluusi gy'abaakoze naawe bennyini aboogera lwakuba tebasobola kwogera mazima ekintu kye muli mu kwogerako naddala ekya neighboring countries neighboring rights kye musinga okwesibako omuntu nga tatya
nga tatyansa atya tate bantu atya Katonda mu mutima gwe yennyini yetunulemu yeebuuze ekintu ekyo yali akimanyi. Waliwo abali bakimanyi naye mu mitima gyabwe beekube mu mitima mu byaddala nga tebali mu kwekaza yali akikuruzi gwali okimanyi. Tokutunula ku ssimu oba ku ssimu ogamba yakola ebibuuzo. Tekuli bibuuzo olimba ontego otambula nagwo ebyaddala nga editor nakyogerako bw'atyo wali okimanyi kati wakiyiga kuba nayo ngenda kikubuza kitegeeza olanirwe yakyogerako abantu ne bakikolako noise era olwo abatakiyiga nkikuddizaayo eri kuyiga okuyiga kwa kyeyagalira omutagati kati njagala kuyiga. Ensobi zikolebwa era zikolebwa abantu. Edi bwe yakola ensobi yajja acknowledging amangu agamba eba nange bwe nabadde mmanyi naye kati nakitegedde naye ku bantu 100 abaali bakaayana 98 baali tebamanyi kitegeeza. Buli gwolaba yali yeefulamu buye wayizeeka mugezi nnyo wallahi yali tamanyi kitegeeza. Bakitegerera awo nga bagenze ku Google ne bakikebera ate era n'abamu kati bw'omusanga n'omubuuza randomly tebakimanyi. Waliwo abakiyiga olw'embeera eyo yaliwo. Kitegeeza ensobi ye yali nsobi nnungi yayamba abantu abamukola okuyiga. Kati banzirize ku ssimu yange oyagala kikebera kubanga essimu yange eno eriko ebibuuzo bingi kubanga abayimbi bakadongo kamu sibasanyufu. Yayogera ku bayimbi bakadongo kamu anti example yagamba abayimbi ab'ekyasa ekya 20 bafunyeemu nnyo okusinga abayimbi ab'emyaka emikadde. Mu myaka emikadde mulimu bangi, mulimu abakadongo kamu, mulimu aba dancehall, mulimu ani yali Shanks wagino se yamuyisa mu maaso ate bw'otuwa tebaali abanyoma Rasta Rob waguno mulembe ne oyagala bayisaamu maaso. According to research eraga nti abalina ennyumba ku busozi gye bali era abasajja babadde balambuza ebintu byabwe ne bagamba Kenzo yatuyisizaamu amaaso naye ebintu tubirina kirungi era kyekyabadde kikaabya abasajja ekyo kirungi bebanga babina bebanga baafunamu naye nga gwe manager ekyokuba n'ennyumba tekitegeete ono tali mu kugamba tebalina nnyumba balina naye comparing ey'Esiguku n'ey'omulala, comparing ey'Emagere n'ey'omulala, comparing ey'Ekiwatule n'ey'omulala. Tekitegeeza nti tolina kuba kwabo bonna teri asula bweru. Oyina abayina but compare. Oyagala kuŋŋa nti mu biseera ebyo tewalinga nnyumba mansions z'amaanyi. zaaliwo. The keyword is tebaafunamu kusinga ba mulembe guno. Ensonga lwaki tebaafunamu systems tezaali ntereevu. Kye tuli mu kulwanirira systems koleki zera ate era nkimanyi nange bagenda kunsalamu bagambe ne manager awagidde agenda kutemamu ne manager agambe ne manager awagidde omuyimbi we nedda omuyimbi wange kye yali agezaako okugamba nti tebaafunamu olw'ensonga ebintu byali si bitereevu. Copyright law yalinga bwe yagala tebyali structure tebyali na direction nga buli omu akolanga bw'ayagadde. Abantu baba signings endagaano za bulamu when one signing so limbalirwa forever okitegeera kati nga customer wano tundayo tapes ze 2-3 ne bamuwaayo millions bamuwadde nga bikomaawo nenga endagaano ngeraga yatunda forever perpetuity okitegeera. So kati ensonga bwezityo ensonga lwaki tuli wano tubirwanirira bitereeremuko saawa eno etteeka eppya bagamba bwe nkuguza music wange cruise oyo copyright ogi exploitinga for only 20 years. 20 years bwe ziggwako n'enzirira okuggyako nga tusazeewo nti era twongereyo tulinewinge
era we badde nzija ku copyright nti etteeka lya copyright lyafuluma era mumaze ebbanga nga mulirwanira but kumwe feedback eve mu bayimbi abayimbi bategedde copyright leeyo kubanga byakusoma bikyali byakusoma basoma buli lunaku mubasomesezza. We are trying our best and we are continuing to do that. Copyright bw'oba ogenderera ensi oba following ensi tewali muntu yali ategedde copyright n'agimalayo paka leero mu America copyright ekyasumbuwa abantu nga tebola obala abali mu advanced niire kyabasumbuwa kitegeeza kintu ekijobeerawo paka naye buli mugigi gubaako kye guyiga gubaako kye gusomesa era n'ogwaffe omugigi gujja kusomesako kye gusomesezza ne batabani baffe ne bazzukulu baffe n'abaliddawo. Just outline for me 2 or 3 eziyinza oyamba omuyimbi ku byakyuseemukko ku muyimbi atagenda wala nnyo na bitabo naye nga muyiiya mulungi kyeyeetaaga otegeera ku kye mwasinza osanyukira. Sookera ddala Kola Tunes. Kola Tunes luli omuyimbi abadde tafuna ng'afuna katini nnyo n'obutakafunira ddala sawa netteeka baalitaddemu nga liri clear nti omuyimbi oba creator afuna 60% of that Kola Tune money. Luli abadde afuna 1.8%. 1.8. Mama empewa bisemu sigwa atayagala busente butono okwogedde ku nusu 7 ng'afunako nusu 12. Ekitegeere so ekyo bakitereezezza ate abantu tebabalimba mu Kola Tunes tezikyakola. Uganda yonna tekozesa WhatsApp calls. Uganda erina abantu 4 million plus almost 2.5 million zirina essimu zonna teziri ku WhatsApp. So ebyo byempulira abantu oluusi boogera ku intaneti Kola Tunes zaagwa nedda bambi tezaagwa abantu bangi abakyazikozesa. Ekirala kyetwogeddeko nti bw'oguza omuntu music oba ebiyiiye byo asobola kubi exploitinga for 20 years nebikuddira ekyo bakitereezezza. Ekirala ky'abantu abakozesa asobola okukola ki asobola mufunamu oba mukozesa kumala emyaka 2 then namala naddira. Luli kibadde kitya? Luli kibadde kya tekiriiko nga tebakyogerako kiri forever nga endagaano yamwe yeesalawo nga endagaano ebegamba myaka 2 bwe batekyogeddeeko kitegeeza paka ekiri ku buyiiye bwonna. Yes, as ekibintu byonna ebigwa mu bucket ya copyright. Ekitegeeza movies bifaananyi biki butabo n'ebirala bingi. Ekirala kiri ku digital platforms ezibadde ziteekayo music w'abantu nga teziri licensed. Saawa eno registrar wa copyright akkirizibwa oba yaweereddwa obuyinza obutekinga down music oyo sinakindi platform singa ebibanga ebadde ekozesa ebintu by'abantu obutali butuufu. Ekirala kya public consumption abakozesa music mu mabaala ku radios ku tvs na biki luli kibaddewo naye nga tekiri clear wano bakifudde clear baala mu restaurant byonna binasasulangayo essente buli mwaka nga license abayimbi bafunengamu waka waabwe akozeseddwa somewhere. Kubanga wontulira example for example kati kuno tewagenda bawazi basololeza kuba luli UPRS yebadde zibasololeza okuba mabaala ne maguni UPRS weeri naye kati erina support ya copyright management system. Management system eno eri integrated ne government agencies ez'enjawulo URA, local government, Uganda Police, UCC. So kigenda kubanga tekisoboka kigenda kubanga kizibu okuba nti gwe cruise ofuna license ya cruise hotel nga tonasasula copyright compliance license olina okuba nga ogisasudde n'olyoka renewing license kubajjuka renewing buli mwaka so olina okusooka osasule nga osasula bino nema biki naye egenda gattibwako. Nsonga music ono mugina emirimu for example ebbaala etali mu music tesobola kuyingira mu wadde omulema bakitegeera. So music mutunuulire ng'akatungulu mu restaurant nti wekaba tekali mu mmere tojja gifumba bakitegeera. So music is part of the capital in that business. So naye oba olina omusasulira talina kuba wabwereere. Basongwriters bateereddwawa awo yennyini kyekyegambye nti songwriter so bakozesa ekigambo author
muli ba songwriter, ba audio producer, n'abalala. Then mulimba performer, abayimba biki. Bonna mwebali. Era kweno system buli muntu alina kyakola, producer, DJ, yenna alina kyakola ku biyimba. Agenda kugulawo account era ateeke contents and contribute nze ku nnyimba wezi era nzina mu percentage bwet. So sente bwe zijja nga bwe wandizirabye ku dashboard nga bw'oziraba ku YouTube yo nti nze nfunye zino. Ne wale ojja kuba oziraba nti nze guno omwezi nfunye bweziti. Okitegera bakunnyonnyole nti zino zivudde ku luyimba gundi, zino zivudde ku luyimba gundi mu bbaala gundi. Abayimbi abaafa baba n'abasika. Olaba abantu ekintu balamu otegeera nti music property ng'ebintu ebirala. Ofuna bulungi. Nga bw'ogula emmotoka yo nti gwe okwata $2,000,000 n'ozigulamu emmotoka. Zino enkwata 2 n'enzikolamu oluyimba. Fena tubataddewo property. So protecting gye tuziprotecting ino kubanga yemu. Protecting atya property yange y'emmotoka, now protecting oti ya music. So wenfa webuze ekibuzo kye kimu ku luzi singa ofe emmotoka yani agisigaza. Mutabani wange. Wagiramira mutabani wange. Kitegeeza nange music wange nso mulamirani mutabani wange. Yena following up in the same process. However, copyright omuntu bwafa copyright eba ya muntu okuva lwagikoze era paka bwafa era esigala ye okumala emyaka emirala 5. Okay. 5 bwegigwako ne lugenda mu orphan works nga government yesalawo nti onalukosa onotalukozesa. Okay. My last question, nga twindinga up. Oli manager w'omuyimbi abadde ali known internationally. Yes. And olabye ku talents ez'enjawulo ate industry ogibaddemu okutte ku videos, olabye ogize audio biki byonna. Omuyimbi ali yakulaba. Kimanyi yeebuuza ekintu kimu. Obadde ne Kenzo ebbanga ddene, even before nga tannagenda internationally. What have you done? Kyewandyagadde okusomesa the young talent managers singa aba ayagadde otwala omuyimbi we kweyo level kumutuse ne Kenzo. Ensonga esooka buteerimba. What do you mean obuteerimba? Walokeera ku macha gwe n'ogamba njaga kubeera international. Ekyo buli muyimbi kyayagala. Naye ng'ate neewoma ku kyalo tebakumanyi. Tosobola kubeera muganzi wa neighbor nga tonabeera muganzi mu nnyumba ya mama. Kyengezako tegeeza obuteerimba. Olina osooka obeera omuganzi wa maama. Maama akwanjule mu kyalo. Ekyalo kikwanjule ku byalo ebiddako. Ebyalo bikwanjule ku district ekwanjule mu ggwanga. Then eggwanga likwanjule to the rest of the world. Okay. Ashitegeera. Fe oluyimba lwa Sitya Ross lwakatinga cross era lwali lw'amaanyi. Naye channel kwe lwasinziira okudduka ate yali ya Munnayuganda. Oba kitegeera. Omuyita Dean TV omujjukira. Channel bambi bagijana ku YouTube. Omuyitanga Dean TV. So nga tonnalowooza ku kintu kyonna mu mirimu gyonna teweerimba. Mwakisuubira? Yes. Not that big but twakisuubira. It was planned. Oluyimba Sitya Ross mwakisuubira nti lugenda kuba international? Yes. Research yali akoleddwa kuba si lwe twasookerako okulowooza nti osobola okukola international. Tulina endala ze twasookerako zishirore ng'olwo omuzimu gwa international gutuyingidde. Zishirore tukubye zi stress free tukoze zaani tukoze zi video ez'ebbeeyi nga mutandise okiroota. Tugamba international eno paka Eddie yali UK n'ekintu kyalaba nadda naga kino ekintu tukigezeeko tulaba. Era bwe twali tute ennyimba ezo zaali ennyimba 2. Waliwo olimba oluyita Kakkana n'olimba oluyita Sitya Ross wali oluyita Lekanzine. So tuli mmotoka tutambula ngamba kuzina ennyimba tulondeko oluyimba lwe tuta. Nze nalondako Kakkana munnange. Nagamba ne mu ensonga zange ne munnyonnyola nti olwo tuwayiteekinga eyo nnyonnyodde. International. Nagamba kale. Naddewo n'enzire wange. Enkeera nagamba naye manyi beta tutesitya Ross. Nampa ensonga ze.
Nesimati anene ngamba bwe baye decision je take inze kale stialos leka nzine by then yashutamu leka nzine nafuuka leka nzine wetabu so dream eyo yaliwo kye kisinga okuba ekizibu ng'omuyimbi atuuse ku international cause mu testing wali expensive wali very expensive it's a very very expensive platform kubanga ocompetinga n'abantu b'otamanyi sente gye bazijja ocompetinga n'abantu abalina different support ocompetinga n'abantu omanyi obeera Uganda ocompetinga ne Sako ntono kasito stepping out ocompetinga n'ensi yo noba oli awo ne baba bafuutuke Puerto Rico ole ne baba bave Haiti oba oli awo ne mwesanga ku festival n'ave Ghana okitegere ocompetinga n'ensi yonna kyova olaba recently Joshua yabagamba tuyimbe cause kati ye atandise okitegeera nti bino byonna ne tunayogera ennyo nze njogera nnyo nze ndifa nze nsesa nnyo nze yo disco because he's competing with everybody as a talent manager. Oh, yes. Ibanga lyo managing Eddie Kenzo nga muli ku top muli ku international one moment gye wali obaddemu as a talent manager nekuzibwalira okusalawo tewali ekibuuzo kino nakibuuza Eddie nga mubuuza kyabatwalira ki okugaana proposal ya Econ okumujoininga now I'm asking the manager kyatwalira research omanyi when someone comes omuntu yenna bw'ajja ne deal ng'olaba yakabi nnyo ffenna sente tuzaagala kuba deal yali yakabi Econ Warner Brothers Sony zaali zaakabi nnyo nga nsava waliwo n'endala eyali ey'omwenge awo mu covid zaali zaakabi nga ziriko akasente kangi naye ekintu lwe kijjanga nga kinene nnyo osookanga kutta bigere n'ogaana ye lwaki kati n'otandika okiyingira munda kyova olaba abantu abasinga bali ku ezo labels bakaaba nawe okimanyi bakaaba kubanga lebo terina sente zeekuba mbu zabwerere lebo eba ekuwadde looni esobola okujja negala tugenda kuwa $5 million eza dola eba looni ate eyo looni ya interest nnene kuba bo bagamba tukuwadde $5 million ojja kuba ofuna percentage for example 30% paka nga tumazeeyo sente zaffe naye omanyi kyekitegeeza okumalayo $5 million eza dola ng'ate asalawo mmeka ezizze kwe basala 30% ye siggwe ye yali ku back end nga wala YouTube weesalawo nti kati ekuwadde 2 yo yeesalawo nti ekuwadde 2 kati nabo be bali ku back end be bagamba nti tumuwa 5 babe bamanyi ekiriyo tomanyi totunulayo so kati that among others agamba katutambule mpola tulye katono naye tukalire ebbanga ddene ate n'emirembe mingi. Our next show njagala kyaza ku manager Martin njagala nkukyazeeko about talent management. Yes, because I've seen so managers crying gwe sikulaba nkongo okaaba kiddayo wali ku buterimba no bakabye n'abayimbi badduse abayimbi bakoze bati what are mistakes managers do nga batandika business gwe tokaabangako nange nali nkaabyeko gwe Eddie Kenzo yali akuleseewo ate nasooka managing Kenzo nasooka managing Babije nangoba naye sikaabanga omanyi lwaki saakaaba nze ndi realist ntula ne manya nti omuniga ngobye nti naye amazima gali nti nze contribution yange mu kungoba eriwa nti Martin wano tewakola boti so you must pay for that manyi ngamba nnyo bana abantu embera nabo ebiseera bisinga nti buli kintu kyokola olina okisasulira oba kirungi oba kibi bwe weebaka ennyo otulo munnange ojja sasula bw'okeera ennyo era ojja sasulira okeera buli kintu kyokola okisasulira
kati nze sinzi toyinza kunsanga ndi mugamba babi joyo ampisaamu ati amaaso nno because ensonga ezimu ku lwaki twayawukana nange nali part nze kizibu nze ndi muntu wa solution toyinza kunsanga ndi mukaaba tuzigootwo mbugundi twawukanye tuba twawukanye ekyo manya nti kize bwe kityo we forward eri ki ekisooka bwe nesanga ne babije tetwekuba ezikaafu nti nedda nga tutambula show ya feedback egenda kubeera client management nja kuba ne manager Martin Uncle Martin we bali nyowe bali ddala kujja Yola Streamax ezigenda eri abayimbi and twagala okulaba ziza bafana nga baba shaking engalo ne Kenzo ekintu ekyo nakyo kikome bannange balekerawo okumanyira omusajja nga bagamba bajja kujja bamwetondere kimu bibiri Kenzo kino kimu bibiri ka Kenzo kirimba ayo shawe nja mwetondera bana yajja basonyo nefe tetujja meba manager fenga we manager okay sibula abantu vewan bana mebale kulaba close exclusive paka letunakoma omusajja lwatusuubiza amina kale thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala abalayi bange abalungi abalabye okuva gye twatandikidde paka obudde buno nga tumaliza saagala kusukka kwa lunaku olwaleero funa muse bulungi tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.